Embeera bw'etyo bwe yali eggulu ng'abakuumaddembe bakkakkana ku bawagizi ba Munnanoop Robert Kyagulanyi Ssentamu okubakuba emiggo egyasigalawo ne gikwata ettaka. Mu bantu abaalumizibwa kwe kwali ne Daniel Oyeroth amanyiddwa nga Dan Magic eyakubwa omutwe ne gutuliko omusaayi. Kyagulanyi yalumiriza ebyagenda mu maaso nga bwe byali ebigenderere okusobola okumulemesa okuba olukuŋŋaana okwogera n'abantu b'eggulu. Okay, you the police officer, you have escorted goons to disrupt our rally. You've escorted goons to demolish our office. I am going to our office. Electoral Commission knows I'm supposed to be campaigning here. Kati olwaleero poliisi ebuulidde eggwanga nga bwe yejjusa byonna ebyali mu kibuga ggulu. Si by'ebintu ebyali badde ebirungi ebyokulaba. Twalabako n'abantu abamu nga bakubibwa emigo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma annyonnyodde nti obuzibu bwonna bwava ku butakkiriziganya obwaliwo wakati wa Kyagulanyi n'abasirikale kuwa Kyagulanyi we yali alina okuyita. Yali ali ku Kitugumu Road ng'ayagala kuyingira Gulu mu town ne bafuna obutakkaanya n'abasirikale baffe ku routes ze baali bayina okukozesa era akamyolagano ako we mwakalabira. Ono akubidde basirikale banne omulanga obutakozesa lyanyi liyitiridde okwewala obuzibu obw'enjawulo. Kubanga bano abantu betukozesako eryanyi nabo Bannayuganda ate n'ekirala tukimanyi bulungi. Najja wano ne mbabulira nti akaluluko kali heated, kalimu ebbugumu lingi, abantu bataddemu ssente nnyingi. Then waliwo n'abalala abaagala okukozesa security ensobi. So kati gwe nga omuna security olina okumanya nti waliwo oli ayagala alabibwe nga akubibwa asobole okufuna akalulu. Waliwo ajja okukozesa ensobi, then waliwo n'omulala ng'alooza kyakola kye kituufu. Ategeezezza nga bwe bajja okuvaayo n'alipoota nga bamaze okunoonyereza ku byonna ebyaliwo eggulu. Era nga tuyina okunoonyereza ebyo ebyaliwo so that tulabe kyekyagenda obubi, bwe waliwo eyasobya abonerezebwe. Ku nsonga y'abasirikale okwambala obukookolo ne balyoka batulugunya Bannayuganda nga kw'otadde n'okweka ennamba z'emmotoka kwe batambulira ez'ebyokwerinda, ategeezezza nga bw'agenda okutuusa ensonga eno mu bekikwatako. Bwebanga abantu bayina okwemulugumya ku bintu bino ebyokukozesa obukookolo naki, nja kuba mutumwa wammwe ntwale ebirowoozo byammwe eri abakuumaddembe mu meeting ze tutera okuba nazo. Ku basajja balabikira mu ngoye za bulijjo nga bakuba abantu, ono era ategeezezza nga nabo bwe bagenda okunoonyerezebwako. Nze simumanyi naye bweba nga mwagala kumumanya tuyina general inquiry file egenda mu maaso mu bintu ebyabaddewo. Muyinza okutuukirira yenna ayina obujulizi bwonna, yenna ayagala okumanya nozatuukirire abasirikale baffe abali ku fayire. Era waliwo abasirikale b'amakomera abalabibwako nga beegasse ku poliisi n'amagye okulemesa Kyagulanyi okugenda Elegu gye yali alina okuba kampeyini ze. Omwogezi w'amakomera Frank Baine annyonnyodde lwaki nabo beegatta ku bitongole by'okwerinda ebirala. Waliwo ekiseera we kyetaagisa nti poliisi enamba teziwera baba balina okutuyita ne tubakwatirako. Ate kikirizibwa mu public order management. Si kwe gusoose lwaki temubuuza bwe mubasanga wano Matters Day tebabeerayo. Kati tekimanyiddwa obanga ebinava mu kunoonyereza poliisi kwesuubiza ku byali eggulu binaafulumizibwa okwawukanako nga bwe guzze guba nga n'abantu abaalumba n'okulemesa Kyagulanyi okukola kakuyegewo ekiruhura. Poliisi yasuubiza okubanoonyerezaako kyokka nga ne kutuusa olwaleero ekyefudde kisirikidde.
Jocelyn Nachibule agafeeyo ku Spark TV.